Suubi muwala wa Bobi Wine eventually akoze ekintu ku bimu byenkyasinze okubeera nga nsanyukira wano ku SMX Media. Mwalabye birthday ya Bebe Cool, naze wayo nenkola story ku birthday ya Bebe Cool ng'abayimbi abasigadde we bazzenga bakola ebintu eby'omuwendo ku birthday zaabwe. Suubi we yabadde aweza emyaka 9 bweddu. Bambi abantu abegattira mu Suubi Die Hards abo nno nga be bantu abakkiriza mwono mwana muwala Suubi. So we yabadde aweza emyaka 9 basazeewo ba Suubi Die Hards beekolemu omulimu. Leero gwo omulimu bagukola on behalf of Suubi kubanga Suubi yenga omuntu ayinza obutabeera na busobozi bw'amaanyi engeri gy'akyali mwana muto myaka 9 mobilizing abantu abo bonna n'okukola activity nga zino, naye okusinziira munira alina abantu abamusupporting emabega nga kwogasseeko maama ne taata yasobodde okubeera nga agguusa ekintu n'abantu abakulu kibalema okubeera nga kikola. Bwe no celebrating a birthday okugiselebratinga ne banno n'ojaguza n'osala keeki ne muli emmere ne munyumirwa, ekyo si kivumirira, kirungi nnyo kubanga nange nkikola. Naye omuntu afuna obusobozi obugetinga extra no celebratingako kali n'ogamba nfisizaamu emitwalo 5 mu kifo gy'otwala ate mu bbaala ate nkole ki ate sigina emitwalo 5 kangulemu engoye ngende ngabireko ku baana b'oku street, ate ekyo kiba kintu kyanjawulo. Ye Suubi kye yakoze yamobilizinze abavubuka naddala abaana ab'obuwala ne beegattira mu kibiina kye oba ttiimu ye ya Suubi Die Hards netball team, era we batu ne bategekawo engeri y'emizannyo eyo nno ngeri ya kusupportinga baana bavubuka n'obutanyigira mu bintu oba bikolwa bya bumenyi bw'amateeka wabula ne kibakuŋŋaanya okubeera owamu nga basanyukamu mu ngeri emu oba endala. Abavubuka bangi basobola okugamba nze sijja bisobola n'agenda asanyuke mu mabaala biki gye bafunira obuzibu obudde bwekyo, naye wabeera akoze activity nga ya misana kyokka ate nga yegattako ku bulamu bwo okola exercise bw'etyo, era mwana wattu n'abawaayo n'ebirabo however much nti nabo bazze n'ebirabo bibagenda okubeera nga bamuwa ku lunaku lwe olw'amazaalibwa ge ag'omulundi omwenda. Era bwe batyo basaze keeki nendabawo Edi Muto wali eri n'abasigadde nga basobola okubeera nga babuguuliza bakiyita batya. Mani mulimu ebigambo binjagala okukoppa ku Charles Peter Mayiga eby'Oluganda naye oluusi binsobako okubuguuliza nakiwulirako nga kitegeeza okibanga to give company okitegeera ye lwakisibye esonyiwa. Kankusaba subscribe ngano ku SMX Media tojja kubeera ngo miss. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.